Mwebale ku kwekumira Kadama TV. Buli mulabi wa Kadama TV tukutumiddeko era tukulamusisiza okola kyamaanyi okubeera ng'owuliriza information okuva mu bantu ababeera bayita mu buzibu obw'enjawulo oba abantu abafunye mu kino ekintu ekya Kadaama. Buli bw'obeera ng'owuliriza vidiyo zino gezaawo okulaba nga olina ky'ojjamu, beera ng'olina ky'ojjamu kuba bano abantu abayita mu buzibu buno bw'avaayo n'akubuulira engeri gye yabuvuunukamu naawe embeera ebwo erikutuukako gezaawo okulaba ng'okozesa amagezi ng'ago ove mu buzibu ng'obwo. Y'ensonga lwaki bakyaliwo okubeera nga batubuulira emboozi ezo. Osanga abataafuna information eyo baayisibwa bubi, naye bw'oba ofunye information eno olina kugamba nti bw'ofunanga obuzibu bw'oti ne bw'oti ne bw'oti nze nakola bwenti ne bwenti ne bwenti, kitegeeza naawe osobola okukola ekintu kye kimu n'ovuunuka obuzibu obwo. Tubaleetera emboozi ez'enjawulo okuva oba Ssekadaama, Bakadaama, mubeere nga muyiga. E Buwarabu twatandika okubeera nga tugendayo, tetukyadda mabega. Emirembe n'emirembe tugenda kubeera nga tujja e Buwarabu tukole. Naye kakati twagala kutandikawo omugendo ogugamba nti tuyina okugenda okukola Obuwarabu ne tuggyayo ssente n'ate tetuyina kubeera nga tunyigirizibwa. Buli nsobi gye tukola kaakati tugezeeko okulaba nga tetugiddamu gikola kuba nkimanyi nti engeri gye twatandika okugenda okukolayo nga tuggyayo ssente era abantu bangi baziggyeeyo, bantu bangi abafiiriddeyo, naye ate era tukyagenda ne kampani zikya openinga so tukyagendayo. Njagala owulire mwana muwala ono engeri Buwarabu gye yamuyisaamu oba gye yamuyisaamu n'engeri gy'asobola okugamba nti engeri gy'awangaaliddeyo awangadde atya, ebintu y'abiraba atya. Wuliriza. Gyebaleko ssebo bannange ndi eno Saudi Arabia naye bannange tuli bubi ffe abaana bali ebweru musiza Abawarabu tuli bubi bannange. Abo bonna bonna abakola vidiyo ne bagamba mbu tulimba bannange gye bali abaana ababonaabona ate ngamba abaana abasinga be babonaabona abaana abasinga abaana abangi abali mu nnyumba z'Abawarabu ababonaabona era bannange tukuba omulanga eri mu Pulezidenti Museveni bannange tununule bannange ffe abaana abali mu Buwarabu tetuli bulungi yadde n'akatono tuyisibwa bubi tuyisibwa ng'abantu abataliiko baffe tuyisibwa ng'abantu abatalina nsi yaffe tuli awo kwegamba bano abantu batulaba ng'olaba embwa niwe bakuuta ne bakusula kasasiro buli omu n'ayitawo ng'akwerolerako tebafaayo bo tebakiraba mu buzibu. Era bannange mbabuulire ffe abaana bali mu Abawarabu ffe be muba musooka okununula okujja eno tusobole okudda mu nsi yaffe. Naye bannange tulaajana tewali n'omu atufaako tulaajana tewali n'omu atufaako bannange mutuyambe mutusaasire. Kati nze nagenze ne ndwala wano nalwala omusujja nga muli mpulira nkola nnyo nzuuka ssaawa 12 ne baka ssaawa 9 ez'ekiro 10 ate baba baagala ozuukuke mangu ssaawa 12 naye omusajja yajja wano ava eri ewuwe najja wano eno muganda wa bbosi wange n'atandika okujja n'anvuma n'ampa ebisenge mbusiimuula okuva wano paka eri n'atandika okusiimuula w'omugambako n'asooka n'akukuba oluba. Kati n'agenda n'akwata kapeti zaali 2 obukubakuba bwali butonyera n'atwala ebweru mu bukubakuba n'atandika okunkuutisa kapeti ziri nazinkuutisa ng'eno wanjira ne ku mazzi ojjukira olwewo olubeera ebweru n'obukubakuba obutonyerera jjukira empewo eba nnyingi n'akuuta kapeti n'avaawo bannange ng'omugongo sikyayina. Naye nafunamu omusujja kati we nabakaabyano nti ninamu omusujja ne balowooza nti nno nnimba ne banzigirayo bipanado byabwe bibeera mu firiigi ne babikuwa okumira nga byonna binnyogoga. Naye omusajja nenkaaba wano mutuufu nga mpulira bubi balaba nga nkoze eki nga ebyokukola mbigaanye nga ntadde wansi ebikola ngenda olaba nga beeteesa ng'omukyala ali wano omukyala n'antwala paka mu ddwaliro. Bwe yantwala mu ddwaliro neewuunya banziggyako omusaayi bansikamu omusaayi bankuba empiso ne bansikamu omusaayi naye ne ndowooza baye batube basikako omusaayi banziggyako omusaayi mungi ne ngamba kanyendereza tisi zange ndabe ebikola ki ndabe ebivaamu.
naye munnange paka sande banaakumbulira tizasisi zange ki ekyavaamu neebuuza omusaayi gwange gye baagutwala neebuuza era nawona nzeka yadde akaweke bantwala mu ddwaliro just okunzijako omusaayi saamanya nabyavaamu n'amakerenda tebampa bankomyewo 10 nobe bansika omusaayi watya nnuma naye simanyi omusaayi gwange oba baagutwala gukosa bansikamu omusaayi mungi kyokka tebambuulira byava mu musaayi era nakomawo wano eno nga sirina kyakkola neŋŋamba kasooke nkoleki nsooke ntabule enniimu eno ne katungulu shumu mbinywe era natabula katungulu shumu n'enniimu n'embinywa okitegeera bwe namaliriza obinywa mukama nannyamba ngenda olaba ebyali binnuma omusujja ne guwona era neebaza mukama kubanga nabinywa ennaku 2 nga mbinywa naye siddangamu banyega nti oba omusaayi gwe mwaguteekawo oba biki ebyava mu musaayi nabo baasirika ndowooza balaba nga ndimu omusujja ne bagamba ndyamanyi ndowooza babasaba ssente mu ddwaliro ez'okunzijanjaba ndowooza ne bagamba nze wakiri balingambe ne nekwata ssente zange nze gennyini nejjanjaba naye baasirika tebalina kye banyega naye omusajja ajja wanamalako emirembe omusajja nanvuma mu lwabwe nebimu mbiwulira nga nvuma mbu nno mbu shakala asiwale mbu omukozi omuddugavu embwa mbu simanyi nkima tuli nkima ebyo byonna nembimma amazzi naye ekisinza okunzijjako aŋambe ekisinza okummalamu amaanyi bannange gavumenti yaffe gye tukaabira tetufaako newe tukuba omulanga temutudduukirira bane mwagala mutulabe nga tuli kasasiro z'abawala banaye nga tuwunyanga mbwa kuba banaatera otukanyuga ebweru nga tuli bafu batusule kasasiro zaabwe abaana bakuba omulanga nange ndi eno ndi bubi olunaku olukya lwembala naye tukuba omulanga Pulezidenti Museveni agamba agenda kuzza abantu abaana ebweru abaana bali ebweru abakomyewo e Uganda naye nze ngamba yalisoose kununula abaana bali mu nsi zino n'ava ku bali abali mu Amerika muzimanyi abaliwa nasooka nanunula abaana abali mu nsi zino mpisibwa bubi abali bampa ku kyokulya wadde bali bampanga butono kati ennaku zino tebakyampa eri ebintu mbibba bubbi ngenda bugenzi wali nga tebaliiwo lwakuba mukama yannyamba nti mukama wange wano asingira ddala olugezigezi akola asanga nzikuse nga nzibye ebyokulya mbibbye mbiridde okitegeera naye ndi bubi andi kati sabatandise okulandika okunyima emmere awo simanyi kuba naye emirimu gyawano tosobola kukola nga tolya tosobola kukola nga tolya olya basanga ngaolya bagamba mukyakaala alya nnyo banaye mutuyambe mutudduukire tetusaaga ebyo bye mugamba mbu tusaaga tetusaaga ani n'abaana bali mu biyumba mbakubiriza banaye mulekerawo okutya abawalabu bannange nabo bantu nga ffe kasambalako okutiitiira bannange balaba nga bayinza okukuwa n'emirimu egyabalemedde okukola egyakuusiira mugikuute mugitukuze nammwe mugyeyo enjala temubavuma naye nammwe mugyeyo enjala mubalage nti nammwe muli bantu nze bye byange ndi eno Saudi Arabia naye banaye ndi bubi ekisembayo mpulira njagala kudda waffe naye simanyi kuba nze waliwo embeera olambika kwekanga nze kampulira mbatya muli mpulira nga mbatya kuba oyinza okuba nga okola obunolaba ngaosanga omuntu obunokyuka bwoti ngolaba bakulingiza waba baba bakuteesezaaki bannange mukama atuyambe naye ebyange naye banaye gavumenti mutununule banaye mutuyambe ffe abaana abakyakaala bakadaama bali mu nsi z'abawalabu olaba bannange kaŋŋambe nekirala bannange enkola nange nendaba nti nkoze ennyumba yonna nenyirira neŋŋamba nogamba leero nondowooza bagenda kunsiimako maama adde okusiima oba bakusiima bakuvuma nakuboola naye banaye tukubiriza gavumenti mulire omulanga gw'abaana bali bubi abaana tufa tuggwawo bannange mutuyambe tubeegayiridde mutuyambe mutusaasire mutuyambe tukola emirimu n'abasajja banaye zisobola n'okubalema gino emirimu gye tukola emirimu tuwalampa
tugenda kudda nga ffenna tuwanaanuuka tuwalampa ffenna ne tuwalampa eri waggulu gwe yalimu okutiitira okumuwa wena okutiitira kwakugwamu ne bakusiimuuza eri waggulu ebisenge oba nga 10 na bimeka oli kubisiimuula wona n'otuuya n'amazzi gonna ne gakuva n'olaba ng'agenda okuggwerera amazzi bannange n'otuuya tebajja kugamba nti tuulako wansi kwanza owummulemu no era bongera kupika bw'omaliriza bino jawo genda ebweru okuute ziri eri enzigi n'amadinisa bannange mwana w'omuntu munnayuganda kyokka nte twali bali tuddukira ewaffe tugamba munaye katuddeyo ewaffe coronavirus wuuno gwali obulwadde bwebuli kyokka nti ne ku kisaawe ewaffe bataddeyo amateeka musimanyi tukomawo tugenda kubeera mu kalantiini simanyi naku 14 tulina okwesasulira bannange abali mu gavumenti mukutanga pulezidenti Museveni bannange olina ssente esobola okununula abaana bano nga wayogedde buli kimu kyonna kiggwawo lwaki totuyamba lwaki totusaasira tusaasire bane gavumenti mutuyambe nga mulina omululu gwa ssente nga mulina omululu kati mulaba okuteekamu abaana ssente okudda eyo mulaba nga kizibu abaana b'eggwanga bamaama mutulina abaana baffe twabalekayo beetaaga bamaama mwagala tufiire naanaana abalabirira banaye mutuyambe mbw ate bwe munaaba muze abagenda mu VIP abagenda mu kiraasi kale banaye woowulira era mwena mufaanagana n'abeeno muza n'abeeno babeera babasinga kubanga ati mwe muli bansi yaffe mwalibadde mutubudaabuda naye ati tuddeeyo era mu butuufu kanjogereho ng'omuwala oyo oba bamuyitaani yayogedde n'agamba nti era byonna bifaanagana nga bano bwe batusuza mu ttooyi ne Uganda mugenda tusuza mu ttooyi nga tukomye temulina ku nsonyi temulinawo kwadde ku nsonyi banaye mutuyambe banaye mutusaasire mutuyambe tukuba omulanga nze wakati saawa no wendi wano ndi ku bunkenge emirimu gyonna giwedde naye otya okutuulako bakulabe oba wootuula banyiiga wootuula nga banyiiga nga obusungu bwonna bubatumbiira ebintu byonna bitukula wansi wonna oyerayo n'okuutayo n'ogyayo ebisasiro byonna bye baali bakyafu bannange naye omuntu n'waba anyiriza tebali musiima bayinza n'okulyawo ekintu ekyokulya ne batakuwa iyo naye mukama katonda bannaye ensi eno z'abano abantu bannange buli omu yena yalituuseewo n'ajja n'anozaako naye zino ensi tezisaanidde mwana wa muntu kujjayo zaatisaana bannannyini baayo bokka oli otya ekyokulya nga omuntu munno ali wali akutunudde kikongo bwedde akukolera banaye mutuyambe muleke okununula ab'ebweru eri musimanyi America simanyi wawa no mununula abaawano banaye tufa tuggwawo bannange oba twogere tutya tetumanyi nakumanya abamu twegumya naye mwe kati mulinde emirambo wabweru nga gigwa nga mbwa nga bw'oguggwa mujja mununula mirambo temununula abantu balamu nze mwansobeera bannange ensi yaffe yonna eringanga nti neerimu basoga beereere kubanga mulowooleza ku kkono banaye mutuyambe temujja kununula nga tuwulirenga omwana w'egindi abeera egindi afudde naye munnange anti kati Bebe Cool yajja kumununula nga mufu bwe mwagala obalamu temwagala banunula mutuyambe banaye gavumenti mutuyambe